Ekerawo tukolera tests za mwezi obukitibwa obutalaga sirimu. Can you please educate them why it has to show negative? Nyamba tina bansomeseze. Ono musajja yani yedi jani ono yavayo nga aweddeyo nga sirimu amuluma. Yeah, I remember. Erinya lyerabidde. If you test him now is negative. Era yabagamba. Yani Producer Didi yabagamba recently if you test him he's going to be negative. No, it's undetectable. You tested positive. Undetectable. No right temutukoya no bukiti bwamwe. Totukolera bukiti mukwano dear. I'm sorry. How can I stoop so low? A doctor. How can I stoop so low? You guys, I teach in Kingston University. How can I stoop so low for me to go down on someone very illiterate that has never even been to uni to come on live to show you my health condition? Who the fuck are you? Who the fuck are you? You cannot make me bring my certificates here. You cannot drag my husband to be here. You cannot make me drag you cannot drag me. My former house before I bought this beautiful 5-bedroom house. You cannot make me do any live I drag my bedroom, my kids' bedroom. You cannot. I do PR for celebs. I do PR for rich people. I don't do PR for myself. No one in Uganda as well kun dragging to come and say, oh God, turn out kuncha wajangu to bedem live yange. Yes. You should be knowing that once someone is treated to undetectable, their virus is undetectable. It will never show. But you need to get a lot of cans of blood from here. Okulaba. Acid Sharon Mutes. If we're banga nimbanga toli HIV nga saku janjaba. Ndaira kubana bange. Acid. Sue me. Kasalemu. Sue me. Why? You cannot sue me. Why you can't just sue me? Because Ochimanyi Bulungi, my lawyer is going to command you to go for an HIV test, full screening. So you know you can't. Tosobola kunsu winge chochakulema. Ndakugamba there. You sue me about the HIV. Nzeke nyini bwe mwogerako. Forget about all chats zakola. I nursed her. Tina Anjulira, I nursed her. Debra naka muganda bene yabitugamba. Anjulira, I nursed her. Ngavamu envunyu mukasolo. When you guys try to clear about her HIV, swabs online because swabs online are undetectable. No one. I'm extremely far away from her. Far. We are worlds apart. Tasobola kugama, she can create chats, she can create anything, she can come online she's undetectable. And she will forever appreciate me. She will. Era dikche yagamba mbu. Asidi. Kati, no, it's coincidental. Rich yabadde live. Rich na at one point yali akoyo kumira amakerenda ngava kulino ngadda kulino paka bwe I'm going to start taking injections. My manager or your brand yangambe this week that Acid has been on injections kubanga bamujja ku makerenda agasirimu abadaja mbuno at one point kunawe yabyogedde anti gwa chinyomirize ekibanga kala yabyogedde tetulwa akumuleka bitayogetina I'm quoting what you said you saw online not what you heard. Not quoting abintu byotamanyizo omanyinze so koleke quiet tino chikulagala nyo controlling live nga tesidwe moderator nze moderator yogera byomanyi kati gwachina ngenda kumyotinga kubanga bamujja ku makerenda ne bamuteka ku gundi mbati natuko kubanga yagala oba kufa kukola chimbo because of those change of medication oba ofuna side effects and all those things okujja ku makerenda ogassa ku mpiso lwachi bali bagamujjako gali ga mabere ga diabetes
gali gachi era Mbugali ga vitamins. era rich akavideo kali ka kompereza ke basazemu yagambye sirimu Beno Ashley bagenda okuvuma gwe. Goli mutikiti. Naku lwaki teyagambye lwaki naku teyagambye mbu yalwala naku lwaki teyagambye mbu yalwala mutwe lwaki yagamba naku yagamba mbu mulwadde wa sirimu Rita ate naka lwaki teyatugamba nga bayawukanye mbu asidi mulwadde wa senyiga oba wakifuba kati mbulirayo omuntu omu wano oyali andwazizayo taliyo not even my ex not even and not even no one has ever said ndi mulwadde why because they don't see that I'm living a careless life. They don't. I don't flip around. As I said, take a kubasajja. Ero musajja amanyi wemba me akanko ananga mukebererawo nze nkebera nebitalimu. Batukeberanga tugenda kuzaala abaana, batukeberanga buli kimukola ntino tutsigo babaana baffe oba tetulina bulwadde anything. Wano kebera. Bakebera. Kati nze nakubako mubo okunkebera omusayo banga nga maze okuzaala Rosebell. That's it. Hey. But kweranga tutandi continental siba chidi Latifa you know that it's mandatory naye yagamba bamukeberanga agenda okuzaala omwana w'omubanga oyo kituufu anti yagamba mbakebera mwana ekyo sina si kikulu aliga hamdale actually ekyo si kikulu nze kyenjagala ojjewo nti okwekebeza sirimu ku live kikumaking okubeera negative. You're not negative. I swear on my kids to die tonight. I swear on my mom. You're not. There's something I want to learn. Hey, what you are telling us today is omusajja ayinza okuja n'acheckinga ng'ali negative naye ng'ali positive. Ogenda obuuze Professor Didi manya ani producer Didi ekyo kintu asiba kibasomesa n'ekibalumya okukola mbuzizza teacher naawe leka anti kati preacher banayogera mugamba nti preacher yejjako musango. Let's reply people because there are 615 people they need some to people mani learn. rachitina sinti fenna tumanyi ate ekirala tina kati Rita kati kankubulire they'll never fall prey. They'll never fall prey. Rita oyogera ekintu kino abantu baba balowooza we defendinga. No. Ngangabe you need to educate people. Togamba mbu Professor Didi because because even me I didn't know about this walla. Okay, yes Didi achogera ne olabika to followinga Didi yagamba nti once you Didi yenyini yagamba, but one thing I know, I've been saying it on live over again, that swabs once you're undetectable tasobola siga so Didi tasobola siga your girlfriend wo mugole gwe yakafuna tasobola. That's for what I know because it's undetectable. Era nene gekebeza kulaini ngali undetectable. Nenga muchimanyi he's HIV positive, isn't it? Temuchimanyi? Yeah, but when he checks even I'll be posting on Facebook genda kupezo tikamu producer Didi. Ojazira banga zonna ziri undetectable. Undetectable does the meaning that akawuga agasiga slim kali undetectable. That doesn't mean that you don't have it. You have it inside, but tosobola siga. So that means osobola zalo mwana no tabufuna and all those things. Do you understand? So they all do all that. Yeah. Okay, 1 minute. Okay, is there any chance that you but by bad chance that person might have sex with you and then nakusiga? Tasobola kusiga. Katinga ngadi tasobola siga kati abaludde ku ddagala. Yes, tasobola musiga because are undetectable. So abasiga be bana bayina ababeera nga tebali yaddagala like. Thank you. Now you're talking. Kati omuntu asiga yeyo state gye twasingerako acid. Eyesiga gye twamusigira ate bane babakuzaala naye nobanga omira eddagala era tosobola siga era obeera you live happily nozaala mwana wo nga tamulina and all that. Kashitikiza nizofuna boyfriend kati netugende nayekebeza nga yalina simu nendaga mutayina abaana be nasoma nawo myaka gyange nga balina simu babazaala balina n'abaana bafuula boyfriend wa mulina nayo ngedde okutya abasajja ba bed space tosobola mufuna era ne bwajja wano ne bwagenda nobino nga byebalodde mu basajja b'e Dubai bajja okusiiga sirimu. Actually, the only way bw'oba ofunye ng'omusajja ng'oyagala mukebeza musabe kye bayita full screening. Means that line olaba ng'omanya alina full screening olaba nga batujjako nga tugenda zaala omuntu 8 wano antigens antibody byonna bulaga buli kimu eyo you like it you hate it bagitukola every year bino ogundi hasa ogamba bino ebyagundi bya mudwaliro
Baby video okay, right? Yes. ebyo Of byomutwaliro course. byomugamba ng'ogenda Nali naturally on the ewagazi bagenda video. bajjako obugalani nga 10 okuva ku mukono okujjako ebyo byonna Era biri guba okay mungi. nga butaano plus kakati mbadde njagala kubasaba kubanga ne ku paati gye muliko in short tosobola kwekebeza sirimu wano kubanga obwo obuntu just bufeeke era buli abukebeza akimanyi nti nno Obugalo muwe obugalo. Mbadde njagala bagamba ekintu olaba Micho omukwano gwange Micho yakeberanga buli kaseera naye nga emulaga mbu ali positive naye nga tali positive. That means they were fake. they were Of fake course. anti obanga kyetwatugambye obwo obuntu temu era waliwo dokita ebiseera bye yajja okulive ng'alaba acid yeekebeza ebyo ebintu n'agamba abantu mbuno tebabibelievinga abo abantu abekebeza ku live mbu nga balaga mbu balamu mbu tebabibelievinga kubanga babeera bakola ki babeera balimba kubanga nti nno omuntu abeera abulina naye njagala kuwa sound if gundi Abadde mbabuuza njagala babuuza ekibuuzo ekirala. Nina kintu kye nawulidde nti omuntu wabanga ali oba Canada asobola ogenda n'aloopa mu gavumenti n'agamba mbu mulalu kati yo gavumenti tegenda n'emukebera. obulalu tebalina we babukeberera there's no ekiraga nti omuntu mulalu kiringa ng'okugamba mbu waliwo ekikebera back pain tewaliwo kyuma kikebera back pain Naye abantu abamujja what you tell the doctor okujjako nga balabye nti olina obanga kadiski nga ki there is no such a thing to you cannot detect someone's pain it's here mental is here there is tewaliwo kyuma kikebera bwa mongo you can wake up and hey I'm going I'm dying my mother the children I'm here come sukulu the pain then olumanga bakuwandiikira mulalu tebamutwala mu gundi tebamutwala mu kooti. it depends on how kakati Rita level Abategedde mukategedeera. Ashley Rita challenge bakwaddeyo okwekebeza togenda kwekebeza kiddamu tewali kuno vede not anyone not even anyone kuno ku level it's only a doctor asobola okunsaba test kati ng'ey'okuzaala nti ozadde ogenda zaala omwana teri wana asobola kuŋŋamba kwekebeza kulayini I can never not kwekebeza kokka teri wano muntu ku UK oba ku line who can succumb to their request from clearing oba banchaye from clearing oba bangraduating from clearing oba nsulawa tewali muntu wana asobola kundeetesa kintu kyange ku line mboba bank account kulaba statement nze nina okwekolera ekintu nga njagala people that have watched me on Snapchat for over 10 years they know that's how I live my life I'm not easily succumbing to any of their requests nze nkolera PR nagaga ekyo tukimaliriza it's me to okubakolera PR si banti kubanga bejjayo ne banga bekolera clearing air kano kagundi ka video kenkuweereza nga batukakasa this is to show Rita was not in good terms. They have not seen anything that shows that I wasn't in good times. I've not seen it. Okay. Sina bachiraba. Mwachirabyako Mariam. No. This is to show that I was not in I want that. I want what is what that. Rita mbadde njagala kuddamu omuntu abuuza Tina ali side ki. Njagala muddemu amagezi. Mbuuza Rita ebibuuzo ebimwogeddwako. Siri against Rita. In good way. So please, olwokuba nti oba mulwawo okutegeera omuntu ababuuza. No, seriously, I'm just asking her things I've shared with her. Nkolera bantu. Tino kugamba Tina tekako live that doesn't mean you don't exist. That doesn't mean you're fake. No. Yes. There's some things you cannot succumb to. Not these very online people, a kadama asking you to come. Someone who doesn't even work in the house, stays in one place from Monday to Sunday, doesn't go to work, has no 20 pounds on their account. Freji yen kalunga ngamba Uganda. Ngakugamba mbuno okliaring air. Are you guys fine? Are you fine? Sometimes I'm like, you should have let me do this work for you. Why are you doing this? Ashley tours and travel and explain to the people. Actually, come out too. Actually, if I ever come,
see you succumbing to all these very online I don't know shows. actually Rita yakuleta ku internet era ino mwagala nnyo twita tukumanyi twali yakumanyi Tonjogeza lutolo naye nga nkulabanga yo. yakubeeramu kakati ekituufu kiri nti buli muntu asobola okutuulaawo n'akola chat between Mitakagwa bulungi nnyo twabikolanga Rita okimanyi oba nenkola chat Nakozeeyo Tubiruddemu. Facebook. Fena tukola. kakati ekyo kiwedde baddirira bafollowers Kakolako kone ya Lidi edda era asidi yagikola mbungange ya Lidi. Lidi sikyagala nze zakirese kunwanira ntalo nze sinaje nkitwala. Lidi like kati Lidi nabagamba naye namwati bwe mbanga mukola ebintu kale mukole ka screen recording tugumireko tugenti ne chat yatandise bweti okitegeeza kakati tukimalirize badde kyoyongera ku bintu ebyo agambye abadde ayogera ne Maggie to lasting Maggie anjogerako birungi byerere. We've never been enemies. We've never. Ati nono Latifa akimanyi. We've never. Latifa bonna bampala n'abamanyi. kakati nikyo obadde osobola okundetera ku mwami yani omwami niwerabidde erinnya lye owe UK Rita basinikire muli amanyo owe UK yani Gayo oli mwerabidde mukwano gwa Nalongo osobola omukubira nalabye gundi zaina nakyo tuvuma zaina nakyo soko ntunulire bulungi ndiko original sirina we alinda from FD ndaga mukumanya nako sinatuka myaka jo kujaba mala Tanzania badi nategeka ku mazzi nga kuntuka na Mariam nga bayomba nga bwokubesi sinafuna budde sinatuka ku myaka gya kubampiso mu face sinatuka ku myaka gikola surgery sina kiyinza kweteka mubiri gwange ninacho kwa chuma change ntula bwefanana pena weza kuntuka manyira bala buto anagamba ashikola gastric sleeve tokola gundi Mariam yomba tuyombe ko sinatuka mu myaka ire gy'obukadde gye kujja kuleka gastric tejako olubuto naye ati bw'oba okyali munene ogenda kuddawo kutoka n'okolako kimu otegedde wamagamba akola gastric sleeve tosobola mugamba muno okukola plastic surgery ashiri oli munene kola gastric sleeve nakozeemu ndi 79 kati awo olyokkeka mukamunjaro naye nga kyokubayita akakadde kibayombyako kibannange ze ndi mukadde Rita osoko otugulira oba you've spoken about it Nalongo yabadde bamujjako butuze bwa UK mujjangako bannange mundeke njogere eddakiika abakyala b'ezzolobwe mundeke njogere eddakiika 2 bannange ndi mu training bampaddeyo ka break kadakiika 5 kale yogera mukwano waliwo ekikazi US ekyatuvumye nti tuli bakadde njagala mbabule ffe tetuli bakadde abakazi b'e UK temutuddamu tusindikira muve mu filters tweteeke mu filter tulabe ekikazi ekyo kyatuvumye kyatubeereddeko tuvuma Bella kanjogerako kino ekintu omanyi nayagalako omusajja munnamawulire alina ekintu kiyanjigiriza si buli mbwe eboggola nti ogiddamu bannange mmwe ogukazi Mami abalongo alina olubuto Rita guli yabyogedde bamutani ono kyaliwo edimiza emyaka egikola factory sale sinatuka myaka egikola factory sale ali lubuto congratulations wabukubi chuma kyange ati omuntu wera namawulire gwe nayagalako nenzaalamu omwana yalina ekintu kiyanjigiriza si buli mbwe yasambaire erinnya lyogiddamu tugenda ku kirala n'ekirala ngenda kuvaako kubanga ngenda mu training n'ekirala kyembadde mbuuza oba mwasogeddeko ddala gundi yazaala abalongo gundi Suzani Makula Bulaka yabyogedde njagala biisa mu bwangu nange nabiwulidde Mama Beyo obadde ozze kuyomba nti bakuyise Melissa owulira
But some naye ddala Rita I hang out with you ddala ndi mukadde. Mama nyabo. Kambalage mama beya. Era lwaki abakazi ba UK banywa omwenge ku gundi ku live ne bakola ebintu ntu Anyway, ngenze munanteera ebirala munabira mama beya obukutuula mama beya wabakuyisa omukadde wavuddeko ki tugenda n'omukadde gwo Rita kulwaki abakazi ba UK banywa omwenge ku live ne batamiira ne bakola ebintu Mama beya wuyo. Mukadde oyo. nnyo simanyiira nnyini nti tekikulumanga abantu baba katugambe mu luzungu yo of age nze banaye mbabuulire wamanze sigenda kwegaana I was born in 82. Ate tudda ku bintu bya myaka omuntu bwakugamba nti oli mukadde kikujjako ki ekirala shira ampeereza ateeza nafunye n'omuzzukulu kati abakazi ba UK shira ampeereza voice notes owulira temwewozaako kyabukadde tukireke tuze kale nze kama representing nze ndi mukadde ndi mukadde jjajja mukyala nyina n'omuzzukulu congratulations webale kula ku muzzukulu jjajja abamu tubagenda TikTok ya age kati kakibalume nze saagala vuma abantu bukadde ofunirawo omuzzukulu mu by'okusaaga nina omuzzukulu ngenda ku Sande namulaba ndi jjajja mukyala Rita nabadde kugamba edimiza yabyogedde mbu bamuddako obutuuze yabyogedde I don't think so kubanga amanyi true story yeah she said that story where she ran away so she ran away because she thought they were going to ask her about that issue because I'm very sorry ekintu ekyo kyogedde twakikozeemu live 2 times twice genda ku mulamu omulala anange Latifa nze nasinaba kwogera kintu kyonna nze ndi wano neesiga kizigo nasuze ku shifuti kweyerusa jjajja mukyala teweeyerusa byonna tubikola tetweyerusa njagala bajjukiza nti Doka Travels bw'oba oyagala kugenda bweru America Canada bichi Doka Travels oteekamawo DOKA Travels oba wasobola okuyamba n'akutuusa yonna gy'oyagala okgenda at 80% rate meaning that either bakuwa oba bakuma but at least she's on 80% okitegera muba naye mugende ku bantu nga babayogera amazima oludde kuba sponsor waffe ate ne batakuwa visa ng'ate 100 there is no such a thing 100 ekyo tukiveeko abantu tebakaviiri kano ndowooza mukyegendereza buli bwe nzija ku live mbeera n'obuviiri bupya CK Luxury Hair muteekemu awo CKAY Luxury Hair nga buli bwe nzija ku live mbeera n'akaviiri kapya obuviiri bwonnina era nkyabwambalira ddala sama yonna era mugenda kulaba buyitirivu njagala bajjukiza nti bw'oba oyagala kugenda ku holiday Uganda ng'oyagala kusula half price using my discount code Rita Kagwa discount code kwetuli nnyonyonyo ku Speak Hotel Apartments Speak Hotel Wampewo Speak Hotel Munyonyo Rita Kagwa discount code ng'ofuna ki half price n'amazina bw'oba oyagala genda kogga obeera ebirungi nga nze wenna ng'otunda bulungi okogga ebirungi nga nze nga toyiika nga tolina ennyama buli wamu wonna nga wagumu olina genda ku Active Hospital giteekemu wali ku Instagram oba inboxing obagamba I need a half price discount code ya Rita Kagwa banaye njagala bajjukiza nti tulina ebintu bingi nnyo ebyokwogerako tulina emboozi ya shira ampeereza voice nanga Marita emboozi yange nga mwagikonyeeko obukoonye omuvumwa emboozi nga mwagikonyeeko obukoonye abaana ne mubeera ku byammwe kyokanze ne bugoba nvuma ne mubeera ku byammwe byokka zizo voice note mu media emanyiira gamba oyo ngumba akakadiba kayina obubeere bwakalambala kalinga akayonsa ennyanja oba kayonsa musambwa ki tewali muntu gwenkubira saluti asobola kumwebakako akkirize nti yadiba yeekwana kiri kibawunsa kya kamiliyoni ebintu byali mutu abigayagaya mudda kimugambe oyagala nkukakaseeko ngende kati mbayanja family otegere nti mama kamiliyoni asiba ne wange nengoye ze yazeekako ewange mukwano yogera omanyi omukolo wajogolako tatu ya kamiliyoni we mwanamke mpumbavu sana ne bakamiliyoni baani bona mukwano bwe muba munyumira osiba mwegwe jobless mwemba siriikiridde ebbanga ddene mwateekako damages ez'okumpayiriza okunvuma mwanga bwawunya bwakola kibwendi mubbi
bwe man kagamba kakakalambala okubeera akesiba ku bantu. Nze namugambye abiko omufu gwatamanyi. Amwesibako nga byamufiide mu ngalo bwetute ng'eyevuga mu ddwaliro n'ayogera ebimuswazaswaza. Balamu gwe yeesibako, Balamu namumanya ng'atunda soda mu bivulu byaffe. Wuliriza. Olwo olukazi olukadde olwakuusira lugambe bw'oti. Luweereze voice note eno. Lugende lunyiga emmana ejjudde amasira. Lufulumye amasira mu mmana. Tewali asobola kulebakako. Nalusanga Dubai nga lulya kubusi. Nga lwavunda obusolo. Nga lwakulukuta. Uganda gye Nga chapati z'Abawarabu. Balamu amwepansa tasobola kumuzina wadde omuteekamu olwala lw'ekigere. Nkikuddemu. Balamu gwayagala ogamba ate Balamu simukubira saluti. Nze ndi mukama wa Balamu. Nze ndi muwabuzi wa pulezidenti. Balamu kyazaalibwa n'ate. Ayirako yange. Omuntu asinga prime minister. Owulira na president na vice president. Mu ayira njagala okebere ayira kotegerere vojendiko. Ekigawo president amanyi oba kiwandi. Ekigawo president amanyi oba kiwandi. Wanji mu Iraq wa namba nya asinga ne speaker wa parliament. Iraq namba nya. Wow. President, vice president, then our prime minister our full figure yaddawo. Naye nga bannange ffe ba followers tetulina kye tutagenda kuwuliriza. Abambula tebinkwata nako. Ayine emmana ye yamukaddiwako yonna yamukalambalako. Omuntu eyasobola okukeera na kino kimugamba temuweze voice note eno. Anjijeko ennaku ye. Ekyo. Parade nga yaga likes akola Wendiraba omuntu akaba nga full figure afudde. Angira alina Museveni. Nakeera kwakero house. Okulona 1M. Ogera tukuba. Just 1M. Bakuba. Ali cheaper nembwa zange zimusinga class. Noli kyaliwa kuvuma oyo naye wendaba omuntu ng'akaaba. Tebamusiba. Buli gwensiba ekyo kyayogera. Oba weerabidde. Bwagambye atya? Buli gwensiba ekyo asooka kukyogera. Noonyereza nkata kyogerangako. Kabeera oyo junior. Olaba Rita ekiddako gavumenti erina okukola kwaba abantu abatisatisa abantu abo. Tujja kumubika ng'abise. Nendaba nako kanaatera okufa endwadde ekalumi ekamazeewo ekalidde. Jesus Christ. Ekyamuzanyisa akaana akalina olumala olinga olusonsa. Tujja kumubika. Mugambe nti tujja kumubika ajja kufa. Anaatera okutu. Ebizige bimwengeza ina Tokkata mwogerangako. Shira tayogerangako kufu. Kale gengulugulu yaliko kikyosobola mulyako. Abantu abamu tebamanyi. Bakobomu naye bakakulukazo. Bakanibozi mbawulira. Wana abantu ani amugambye abike. Olaba byayoga tebigatta mbate bankubidde sandula teta yankubidde. Bonna bayogera balayifu feri. Kacha sana kusembera wetu. Awo twava wetu wali ude twabawa bonji. Namugambye kabika batamanyi. Bannange mumpe ku birabo mbalaga obukadde bwange. Mumpe ku birabo mbije mu live. Bonna bamazeeko abantu emirembe Yesu okasooka okubika. Mugambe yezuule maani. Kati okubika kumulira ewa. Omuwacho kubika alina one face. Bakavugidde Uganda yezuule. Ekikali kirwadde kya bwongo. Ndakutyana yaliyo ng'atunda kasolo. Tewali asobola kumulira. Sikope ne amusatana kyamugasa. Akakasa ngende mu mama nyambale kati ngende. Sina no obudde nze. Esigenda kuzika kufuna comment na likes. No. Sasoro kusanga kwa hivyo ngambo nsuka bana. Ayatava kulive asama kumala kigera kwasama kiregaga yino gakiringa age. Sanyaza ne kona ko yayaka. Namanya bana munga atunda soda mu bivulunga mugemi wankuba ne Mr. Boji. Kati yanyiza okuba mmanyi kati nga minisita. Kino ekisajja kyakyaga ne munga bala mwakwata ku kasolo mbunge nkuba tetonya. Nze mukubira saluti. Yego yesibako gwafiirako. Abadde yesibako bana nga yasibye banne yatwalayo. Kati obudde atunda soda afe ku kyali kati bala. Kira wamulabidde nga labika minisita. Bala kati akubira kufiga saluti. Ebiza musinga kasola akasava. Kayina olugongo. Oyinza ogamba basi kabandole. Anasobola okumwaga. Kazi ekyo. Banayi kazi. Yabise omukazi nga ayagala okukola buleke. Kati omukazi abati yafudde okukwata ku muluma. Nenga oli abadde mukwano gwe. Singo muluma. Omukazi bagamba yagenda mu ddwaliro simanyi. Ate let me tell you something, Gundi Magada ayagala Sheila. Omukazi wamutana yona lagambo yeyetutte. No wadi bajjanga bo. Sheila yaberanga wano mu UAE nenga Magya akubira Sheila buli kaseera.
Gwe simu ogiwulira Ashley. Video yamutuddemu. Kubanze namwogedde amanya abika abantu ebyekisiru bayagala okweyogeza. Buli omukazi omubira kugamba ndi wano bandese. By the way, Sheila teyesiba ku bantu. Ukimanya ekyo? Yagenze yevuga bali. Kikazi kibadde kyabongwe. Sheila teyesiba ku muntu batakumanyita kwesibaako. He's mentally sick nko ku kikazi. Bannange muvumu ebyo ebintu by'okukayana ne Feliciza. Kati, okay. Mumpe ebirabo muzije mu video mulabe nti yang azimpereza tuziplaying ku live. Naye. Naye akiza na malicious communication sicho. Uwinde kyayogedde agaye mbutukana n'abannamere ba minisita naye ategedde mama Saka munene ku kati yategedde n'abannamere wakabi kanka ulide wakaye uwinde kyogedde mbutukana n'abannamere na abakaddemu kaddemu akakama mama Saka abana lugambe nsote lumanyiza buli gwansi bwate bwasooka okwogera Kambuze. According to what I hear in my voice notes, kubanga ono yanga bitanda bamwogera kutana kulachi agamba obuzibu bwavudde kuba nti nno Sheila yasoose okugamba eggwanga nankootinga nti nno nebe natuuse mu ddwaliro nenkubira Rita Kaggwa nemulaga nemula Rita mukwano gwaffe afudde biki kati ye full figure ndowooza oba olw'okuba Sheila ya breakings amawulire n'atulaga gunga ali mu ambulance bigendedde wasimanya ng'ali eri ku ICU nti full figure teyakyagadde yabadde agamba why are you breaking the news ndozi yabadde agala Sheila asirikire aga amawulire ag'okufa gabire gajje naturally kiralu what do you mean naturally still someone does say it out right kubanga yabadde already amaze okufa. The woman is mentally sick tumuli no let me ask you something still someone would have said it out yes or no. Yes, mpereza kalika kati abantu of course abantu bali so bitter abantu bayombye abantu bagambe nedda tekisoboka tosobola kudira muno ekyasinza okuluma Sheila okimanyi omukyalo oyo Sheila ekisinga omumange olwa mambine byonna tebyali badde bikulu kubanga okay kali. But anyway, I think sometimes people on social media just want to put up on someone so they can get theirs. Yeah, there was because imagine na kwa advising kujja mwana mu bulango kujja mwana mu tap bash mu kintu kye maberangamu ekya Supermania ng'oli bwerere nga n'omwana we ali bwerere omwana omulamu alina emotions ogwo omubiri nga gukwekubako bwe guti that is it kozi kyakyekyejevulanga mu igozi n'omwana omukulu alina emotions oyo mwana akuze era asobola okulaba nti omwana ayima bamuteeka bulinaku omuyimusa era omwana omuto babayimusa buli ku makya bafuke balaba akantu ako kaduumuula katya kaduumuula bwe kati buli muzadde ekyo kimanyi era babigamba abazadde babijjako tuli ku lutalo mwana mu bulango mwana w'omukazi olufaanana n'obwana bwakozimbagabamufumye mbu ye teyamuvuma yali amuwa advice kukyo mwabeerangamu emotions over feelings munange kamba bugireyo ekintu yagendako ne twangaze ndi brand ambassador wa Supermania yagendako ku Supermania okukola photoshoot ebyo yali birthday yoyo omwana ne bakola photoshoot ne bagenda mu ebyo ebintu bya birthday bunga bomanyi Supermania buli kimu ebintu birabika bulungi biri posh ebintu omanyi nga beekubisa ebifaananyi that's a shoot and it was a treat for that boy's black man's birthday nzijukira naye it was once teyakifuula ngono bwakyogedde mbuwa nze ndakugamba ove mu kibaafu but era ne yali badde nga kyali kituufu ng'akituddemu Latifa osobola kungamba tutosobola tula mu kibaafu kino ekyajja kuuzi n'abaana bo ogenda kungamba tutosobola kibeeramu oba kibazira ogenda kungamba tosobola kwera mu swimming pool yemu n'abaana bo kati kyamugaana mbunakugamba ove amugana gaani mbuya mugaana okubeera mu kibaafu mulwadde wa mutwe mulekerawo omwana omukubisa obulango ne mubeera mu same batta gaani era ayogera gaani
Chovola bagwe. Azemu abantu bangi naye takuzeemu. Banga manju chosobola. Twagale nnyo abaana baffe ekyensisto kubanga tumaze okulaba biruma abantu. Yagala omwana wo bamubeera mu swimming pool muyemu oba mu jacuzzi gundi yemu buli kimu yagala omwana mumukole ebintu byonna bimwekola n'omwana oba omutwala mutabani wange wuliriza musasulira abazadde batatwala abaana abatalina na butabo bye batuukako bitterness. Kianza huyu mwana angina mwambaza swimming costume zili. Banangala kipa siyo story ye. Niyo, remove the child bichi. Hey, wewe yagamba. Hey. No, this is not good. Your social media enemies are going to use this against you. Omwana wange wakera ku machana ngamba. It will be her fate. Ayagala engato ya pound ibi. Nangamba engato ya $5 nga gwe munnanga oli muntu wange wa family oyina ekizibu nze omwana wange yasooka. Yo kisa omwana toba ogambe togenda mu postinga. Tinanga asirise. Kati tomika Uganda. Omwana oyinza ogamba togenda mu postinga. Wana Obama yali ta postinga abaana bene ye bagenda ku viral. Actually, that's a good example. Samala abantu era ne bamanya abaana bo. Fame is just inbuilt. God gives it to you. Bika nabo yali taba postinga akaba mbudekera postinga. Naye abaana be wabala bera ne kakati bazemu ne baba. Kati nakirala akaana ke akatadde Sibam International School ya $8,000,000 kati bigenda okuluma abantu yagambye abaana be bali mu international school abaana basula $1,200,000 naye steste abaana bali Uganda basula $1,200,000 okubalekera nviri zaabwe banaye mutuyambe abali Uganda Omwana mu abanga asa mu international school e Uganda okupinga mpulizia sasa Rita bamu class lero ku Friday nyina amagezi ganjagala okuwashira 1 minute ne balinya flight nyina bagende Dubai ne bakoma ku Sunday ku macha nagenda mu class kati oyo gwe mwana gwe mwagala okuyomba naye mwe Uliriza Shira nyina amagezi genjaga nyina amagezi gengendo omuwa nze mu 2014 was it 2010 omuntu ya bampa sente nafunako sente ndi omu ku bakazi abayina kumikisa mu nsi muno nenkola business e Uganda ne kati abantu bebuuzanga eya hardware ona abadde ko tujiriba naye zino sente yazijjewa nga ntika container na container of chi kati waliyo kibuzo wabo latifaida kati omwana agambe nida katini omwana agambe kujja ku live wenu nida katini nayo comment eno esanyusiza Figure is always doing lives in her car. Let her show us standard. Latifa agenda mu maaso nafe twakyogeddeko kati nze amagezi gempa shira teri muntu agenda kulabanga oyambuka oba oyina kyokyusa mu bulamu bwona akwagala ebintu ebimu oyina obiteekinga n'okkiriza obwo obulumi n'otandika kukola bikunyumira kubanga the end of the day bagenda kukaasinga mpaka oliyingira ettaka sawa yalero basikiranga oyo Rito oyo naye ng'ekisinga baluma lwaki Rita abeera ku kino lwaki ye kino ye lwaki kye kino you got my point tebagenda nabo bosekera tebagenda kukwagala mukwano kola ebintu okola omwana wo oba oyagala kunoonya visa kujja wano Bungereza jangu omutambuze oba America kola buli kyoyagala ekigenda okakkanya abantu emitima gwe kola bikunyumira naye apart from that gototoda muna kuwala mukwano ze gamagazi gankuwa kola bikuluma nze natambulanga buli mwaka natambula mu America emirundi muntu wanjogerera nabasaside black man wanakola exam tata ya sente genda ku somero kola ekisoboka omwana w'omuteeke omuleete e Bulaaya asome kolera akaana ko yani ankubira ate amutadde curriculum ya wano Cambridge kola ekisoboka akaana ko kaleete e Bulaaya kakole buli kimu ekisembayo mukwano buli kimu kikole bagenda kukuvuma bagenda kukola byonna byoya ate eyo ntandikwa mukwano eyo ntandikwa neze kino nkikwanga mukazi munnoze omusajja yampako $1,015,000 mu cash
buli muntu n'abuuza oyo azijjewa ne banziba naddamu nanjiwamu ssente enda mukwano bajja ng'owooma biki ebyo naawe otutiisa naye njagala olemmere wali kasitula akagugu kange nobe mukwano omukisa guba mukisa wawooma biki ebyo omukisa omukazi ng'alina omukisa mu nsi wuliriza omuntu oyagala tulobekamba omusajja yampa miliyoni 2 Latifa ebyo ebyokutujja mu bufumbo obwekyavu bibeeko tojja wano omusajja yampa miliyoni 2 otuteeka ku pressa alumaze n'agamba naddamu ne banziba nanyongera endala wakalya miliyoni tugende awalawekyawacawa dda ffe twagwa ddadda mukwano omwavu tetulina na kintu mu nsi kati ffe bwe tuwulira ezo emboozi tuli basingo mothers ng'otugamba ebyebintu era tukyabavuma nnyo tukyabaloga Guys, tap the screen. Latifa ojja onyumya ebiboozi by'abasajja okuwa ssente nnyingi mukwano ffe tuli basingo maaza bane mawulire yagambye Rita gundi Zaina yagambye mbu tolina gy'osobola mulopa mbu nno simanyi abaana bo balwala Emmanuel bebiki no problem no prokasa ulira kakaga katsibitegeera nange kyengenda kukolawo kuddamu no problem tamanyi nakuyomba anti nze ndi action woman siyomba no problem banaye mwalabye buno obwana bwaffe obulungi abanupu bane congratulations mwawezeza emyaka emeka 6 congratulations with no results 6th anniversary of Nope of one no of the results strongest position tebanumba kasirija nenupu nayo then noli oli pastor waffe ali musaga lwa mushana leero mutwoke toka tours and travels leero twoke leero nze ngenda kuja ku gundi yange negenda kubeera kummwe tina batuwe ebirabo batwoke Brita government Birmingham Uganda investment convention eriyo ku 20th to 26th bananga abantu mubeereyo abagala invitations za visas mugende ku website yaabwe Birmingham Uganda investment conventions ofuna invitation yo bulungi n'obanga osobola okujja wano e UK okuattendinga yo convention abantu no bagikozeseza nnyo osobola okudduka you can use it naye nga ate bonna mugenzi oyo omukyala nanyiniyo temweyogeze mbegayire temwegere mbunyagala kujja kulaalira gw'omugamba mane njagala invitation I want to learn about business, agriculture, mining, technology, entertainment, education, infrastructures, environment change, networking, current affairs, beach performing arts byonna kubanga byagenda that the exhibitions are going to be around there. So Birmingham Uganda Investment Convention, you take them out ku Google mufune invitations, but do not tell her what tagala musigale ayagala convention weggwa bwojja gwe ekyokukola okimanyi nze nja kukufunira ekyokukola bwojja convention gigendeko bwomala onkubire nkunoonyeza omulimu siwakulabira abaana naye nga temumugamba omugamba ebintu ebyo banaye mbyagala nyo ebya agriculture learning, can I come? Awo nga akusimba invitation eriyo ku 20th to 26th next month. Naye ono omuwala oyo guy Edgar yagobye visa ye yamutwalidde only zibadde 8 days ng'efulumye mune visa ze UK zangu wamango of late oli guy wa UK yanzibaawo visa mwina okwegendereza wano ekirala wano waliwo abafere bangi most especially ba promoters be UK abakola ebivvulu bagenda kugamba mbuno mbuleeta mbabulira omuntu akusaba sente bweziti ne bweziti oziwaayo ng'okimanyi 50-50
Njagala kibajjukiza. I rather buy an invitation than me buying. I want the million musambu. Zijja kunnuma nnyo ng'onkubira essimu mbunzi kuggirayo kubanga ngenda kusabako percentage zikuggirayo. Bano ba promoters bagufuzizza business. Uno mwaka gote tulina kye tukoze abatours and travel ate bayongera otulumya walayi. Then n'amalala abagambye mu bad black mulwadde yabagambye she distanced herself from being sick. N'agamba mbu mumuleke for her she's busy in the hospital doing her plastic surgery akoze bina. N'agamba mu February mugenda kulinda ettutu ekiwato kyaggwa last year. No, yes, last year. No, this year. This year. No, last year. Yeah, this year. Beyond the scar. Akakwenza has revealed that he was contacted by a woman who had herself from State Housing and offered protection, senior job and assistance to return to Uganda. Waliwo mchala yakubidde Kakwenzi yakoze post naga waliwo mchala ankubidde simu nangamba agenda kumpa security support namunyobolo bampadde bagenda kumpa ekirimu namazina. That is from Exiled Who Kakwenza Rukira Bashaijo mumanyo guide novelist mama bawa gundi Ruthi Mama Kaliro. Yasooka mugundi mu basement. Mama Kaliro. Bakuba ina. Then njagala bajjukiza nti Palaso ne Lutalo bajja. Bagenda kujja ku 24th October that's Independence Show. Era tickets tugenda tandika okubanga tuzitunda very soon nga musobola okubuuza abazaagala mugende wa Ashalabu ba Beatrice Faz. Never be sure. Birungi nyonyonyonyonyo bwoba obukize teboyo ng'obudde bukyali naye njagala bajjukiza nti ne Balamu ne Namere batandise. I'm trying to go through the news in the week. Minister Balamu Namere Iron Fist wakes up government as local government summons all district chiefs. But Balamu ne Namere babadde bagoing up from Gombolola to places, then look to vetting what's happening. Usually, the infrastructure so zikebera enguudo amalwaliro bagenzo finding anga kalwaliro nga kalyawo bakasimba mu omusimbi bulinaku bakawokera omusimbi nga bakalaga ku system omusimbi gwe batwala ku Peru kwanga bagenda de documents zaabwe nga bagamba Nantume Justine akolera wano Dr. Nantume Dr. Rita Kagwa ali wano taliiwo Dr. Tina ali wano taliiwo Dr. Ashley taliiwo batuukanga ku bulwaliro nga mane amye nga kalwaliro kalimu omuntu teyabisoma nakali awo naye Rita omanyi wano ebintu bya Uganda company ezisinga bagamba bakozesa abantu 100 nga bakozesa abantu 5 wano twabimanyira private webe chikola that's fine naye no we are talking about government institutions katinga amalwaliro yes government abasinga wano kati njagala kugamba Rita abasinga kati esawa zino bali mayumba gabo naye nga bona bawandise mu government naye nga kati abasinga kati bali waka batudde ne Balamu era bone mbisooto babitambulamu nga banoonya ki bwenkanya bw'abantu uyo omukyala nga ali ku mirimu gye gya government era abantu ba warning abantu bagambe bakole be babasasuza okukola Rita tewali leka kugambe kino byonna bagenda bikola naye olwedde bifu kuva wansi nze njagala nkubuulire Kazibe University Kazibe ki kati sawa zino zimanye sawa za Uganda ziba sawa mmeka kati mbuuza gwe okola ddi oli ku live ziri 8